alaba video eno ngenda kusaba ekintu kimu kyokka kyokka onyambe otambuze video eno era newe munaba muganyo gitambuza netafuna views ze njagala ngenda kufuba okulaba nga njiddamu mpaka abantu banamanya information eri mu eno video. Nyongera okubabuuzaako yonna gye musinzira okuba nga mulaba video eno. Mwabali ebweru, thank you so much for watching. Now, ekintu ekimu kye tutagenda kwerabira ku Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine kwe kuba nti bwe yajja mu bukulembeze nga avuganya Mwami Museveni ye mukulembeze yekka eyakakola omulimu gw'okugatta bannayuganda nti w'obanga ozze ogoberera ebyobufuzi by'eggwanga Uganda abantu abadde bavuganya Museveni ojja kulaba nga babadde kale bakola kye bakola naye nga balemeddwa okuyunitinga. Before the coming of Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine, many tribes twali tulaba abantu abava mu Western nga abalabe baffe era ng'oli walaba omunyankole nga ffenna tumanyi nti abanyankole abo bali bulungi nnyo. Omwala omu ku TikTok yavayo n'agamba nti omwala omu in fact munyalwana yavayo n'agamba nti musabe nnyo mufube okulaba nga ekintu Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine kye yatandika yakiggusa naye singa kimulemerera omulala n'akikwata temugenda kunywa mazzi mu Uganda. Amazima go gali nti eggwanga Uganda Abanyarwanda bangi bayingira mu Uganda, abamu tubazaddemu, abamu tubawasizza, abamu tukuze nabo, abamu bakwano baffe. Era si nti buli munyarwanda mubi. Naye abatono abasazeewo okufutubbala ku bannayuganda be bagenda okuleetera abannayuganda okuteekawo embeera. I only pray it does not happen because nze nganze simple nina bakyali bange bangi nnyo nga banyarwanda ate nga mbaagala nnyo tebalina na buzibu. Ne ku trail y'omukulembeze kuliko abanyarwanda nga bo baagala enkyukakyuka naye a few baleeseewo embeera etali nnungi mu bannayuganda era nga singa bukya ku makya God forbid eggwanga ne litabanguka we are yet to see the biggest genocide in the world. Trust me on this. Olunaku lw'ejjo Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine we yabadde mu district oba mu kibuga eky'eggulu bingi nnyo ebya happenings. Baakubye abantu emiggo nga balinganga abakuba ente. Naye ngenza okera ku makya nga this gentleman is trending. The gentleman you're seeing nga yeesikaŋŋana n'owa poliisi omu ku abo abaaweebwa omukulembeze obumukuuma akakiiko k'ebyokulonda ng'akutte omuggo. When you see that picture, kikulagira ddala nti this gentleman was aiming at Robert Kyagulanyi Ssentamu. W'olaba ekifaananyi ekyo if you ever done photographic interpretation, this gentleman yakulagidde ddala nti yabadde agenda ku Kyagulanyi. Era otunulira facial expression y'oyo munnamagye owa poliisi oba omukuumi wa Kyagulanyi akulagira ddala nti yabadde akozesa amaanyi ag'ekitalo okusindika akasajja naye ng'ekisinga okwewuunyisa waliwo abapoliisi abamuli emabega. Now, men and women in forces, nze sometimes obangamba oba intelligence mwagisomerawa. This gentleman okujja okulumba Kyagulanyi, I'm very sure it was a covert operation. Simanyi oba munaategeera covert operation kikitegeeza. Covert operation
kyekikwekwe tekikolebwa nga toyina kubalaga nti oli affiliated to the government nga bakusindise underground, because the fact that this gentleman came nga yeebikkiridde nga tayina any attire eraga nti wa police, kiba kiraga nti this was a covert operation. Ekyasinze okugi unmaskinga okugirabisa. Now this same fool who came as a covert operative ate yatuuse ekiseera neye exposing to the world, abaana abalina kamera ne bamufuna. Ekifaananyi kikulaga nti ono omwami yabadde alina kyazze okukola. Katonda nsonyiwa endowooza yange enkyamu, naye obanga okkiriziganya nange mu commentary section. Lwaki nkoze video eno nga ngitandise ne preamble gye nkoze? After abaana okunoonyereza, omwami ono yakulidde bano abasajja bazze n'oyo omwami okuba abantu. Now okumanyanga these people oba ngambe nti basiru, this is what they did to Dan Magic. Musajja wattu omulundi ogwokusatu yakubiddwa ne bamuwaasa omutwe. This picture obanga okitunulidde bulungi nnyo, this guy wanted to reach where Bobi Wine was, naye bakoze buli kisoboka okulaba nga tebamutuukako. This is a gentleman before nga tebinnatandika nga yeebikkiridde naye twamule mu video nga kuba abaana kibooko okumanya nga these guys are stupid. After some time this gentleman exposed himself to the public nga yalowooza tewali kamera, kumba omwana yabadde amukutte nga amukubye n'ekifaananyi. These are some of the training pictures right now ku mikutu gy'abannakyukakyuka bonna. Olw'amazaawo ate ekiro n'alabikako mu bbaala emu mu Gulu nga talina masiki, okumanya nga this person is very stupid. Yasigadde n'enkofiira gye yabadde naye emisana. That was the same cape. Ate ekiro yakyusizzaako saati yokka enkofiira n'agirekako. Bye bino Bobi Wine byagamba mmwe abapoliisi, tubeera nammwe mu mabbaala, tuzannya nammwe, tusamba nammwe omupiira, twegatta nammwe, mukwana basisita baffe naffe tukwana basisita bammwe. Nti newe okola bino ebintu tojja sobola kwekweka era ojja bbeera mu public, wajja bbaawo akuli okumpi agenda okuba ekifaananyi akisharinge. Kati I'm just asking myself, singa bukya ku makya eggwanga God forbid ne litabanguka, oyo ayinza kuddawo bannayuganda nga bamukutteko, like seriously. So there are some things we always do naye nga tetusoose kulowooza the outcomes. Kyovala nagambye nti twebaze nnyo Kyagulanyi nti akakkanyiza bannayuganda. He has reduced them from, he has prevented us from being non-violent. Nalabeka clip omuvubuka ono abaana batuse ekiseera nga beekyaye ne bamukonfrontinga ne bamuggyako n'omuggo n'adduka emisinde ng'adda ku sayidi ya poliisi. Ekimu ku biraga nti bano abaana just beekomako bwekomi olw'okuba omukulembeze abagamba don't let's be non-violent, naye they will do something very awkward to these people. Bakubye abaana emiggo. This video nsaba onyamba ogitambuze eri oyo yenna eyeenyigidde mu bikolwa eby'okutulugunya eby'oku violatinga rights z'Abannayuganda nga weekuusiza ku government. My brother, my sister, things change. Ebintu bikyukira ddala n'otukeesera n'otandika okwejjusa lwaki nakola kino. Okategedde? Tambuza video.